Balensa abanyambe. Balensa abanyambe. Agaba Livingstone atemera mu gy'okula 28 nga mutuuze w'omumanze ekisangibwa mu ggombolola y'e Masuliita mu disitulikiti ey'e Mukono yali mu maziga olw'ekirwadde ekyamulumba nga kaakano kimutuusizza ku mbeera ey'okusalibwako obusajja bwe. Ono gwe tusanze ku woofiisi ya ssentebe w'ekyalo Mabanda e Matuga John Lubwama ategeezezza nti obulwadde buno bumumazeeko kati emyaka 3 nti era bwatandikanga akatulututtu nga bwe yakatakula kwe kufuuka ekizibu. Buno obulwadde bwatandika nga akatulututtu obulwadde bwe bwatandika. Ono alaze ng'eddagala ly'amira bwe liri ery'amaanyi so nga abooluganda be agamba nti baamwesamba. Ate ng'eddagala lye ndiko ly'amaanyi ndi ku ddagala lya mirundi nga 3 oba 4. Alavizi ogateko lino erikaza kino eno obutantujja obutansimba okulaba nga nfuna ku tulo okwebakako. Abasawo mu ddwaliro e Mulago agamba nti baamutegeezezza nti balina kusooka kumukaza okusobola okutta emisuwa balyoke bamulongoose ng'era wano baamusaba ensimbi obukadde 2.5 ezimufuukidde ekizibu okufuna. Genda ate mu basawo ab'e Mulago ne baŋŋamba egyo emisuwa ng'engeri gye gyereezemu bwe gityo tebasaba kusala. Bwe basala awo nange wensigalira naye ne bagamba Mukama Katonda akyakuwadde obulamu naye olina okufuba nnyo olabe ng'ofuna obuyambi. Bakuzeeyo mu ddwaliro balabe nga basookera mu mubiri ebyuma nga bakuweeweeta nga bwe bakalakata nga bakikaza mpola mpola tomanya ngwe kisobola okukakkana. Agamba nti obulumi bumususseeko ng'era awanjagidde abazira kisa okumuyamba oluvannyuma lw'abasawo okumutegeeza nti singa tayangulira mbeera eno n'ekwatibwa amavumbavumba obusajja bwe bwolekedde okusalibwako. Eri mu ddwaliro bangamba okunongoosa bangamba obukadde 2.3 okunongoosa okulaba nga banga nzirawo ng'omuntu. Abakulembeze Matuga nga bakulembeddwamu ssentebe w'Amabanda John Lubwama bavuddeyo ne basaba abantu okuvaayo okuyamba omusajja ono. Nga okugenda mu ddwaliro okuli awo alina okwetaaga obujjanjabi alina okulya naye talinaako kintu kyonna kyalina. Saba tumudduukirire mu mbeera yonna nga bwesoboka tulabe nga ava mu kirwadde muno ng'era ajjanjabwa nga naye abeere omuntu omulamu nga abantu abalala. Tumulanga guno eno okusaba mutuuze waffe muganda waffe muvubuka munnaffe okumubaasizaako ku buzibu byalina ku bulwadde bwakolaki bwalina. Kyendabye ku mwami ono yeetaaga okuyambibwa, yeetaaga obuyambi. Tukubiriza alina obuyambi byonna, tukubiriza maama Nabbanja, tukusaba maama oyambe. Badde nnyo era tusaba abantu bonna abatulaba musobole otukwasizaako muganda waffe asobole ofuna obujjanjabi. Wabula okusinziira ku mboozi ye gye mpulidde alaga nti nno teyakula na kika kye talina bantu be bamanyi yabalaba bukulu ate bamwegaana. Ajay Samuel yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.